President Yoweri Museveni n'okutuusa olwaleero ensonga y'abannakibiina ki NUP ey'okumunyagira obululu bwe mu kalulu akawedde teggwanga. Ono alumiriza nti ekibiina ki NUP kyabba akalulu ka 2021 ne kikunakuna nga baapakira obululu obukadde 2.7 mu bokisi nga buno baabukubira ku NASA ne mu ggwanga lya United Arab Emirates. But this time, last year, 2021, they went further and printed their own fake ballot papers on Nkrumah Road. Then those were the 1 million. Then they imported from Dubai 1.7 million. So altogether they cheated 2.7 million. Bino Museveni yabyogeredde ku faamu y'ekisozi mu district y'e Gomba mu programu yalagiddwa obutereevu ku mukutu gwa gavumenti ogwa UBC. I've been telling people you must not leave our children with the problem of contested elections. We must have elections which are not contested. And the best way to do it is to go scientific. Mu Septemba 2024 Museveni yayogera ebigambo bye bimu ku mukolo gw'okujjukira yaliko munnamagye munne General Ndanyakairima newankubadde nga ku olwo omuwendo yayogera mulala. I have now got all the evidence that in the last election NUP cheated by 1 million votes. Museveni byayogera bwe bibanga bituufu kitegeeza nti mu kalulu ako Kyagulanyi yalina okufuna obululu 80,000 bwokka newankubadde nga mu kulangirira yalina obululu obusukka mu bukadde 3.5. Ekibiina ki NUP kyo buli omukulu lwayogera bino kimukuba kakule. Kubanga alaba ekigenda mu maaso era alaba nti obuwagizi tulina bungi, obululu tulina bungi. Kati alinga eyeteekateeka. Ffenna ekyo kituzaamu amaanyi. Kubanga atandise okukkiriza nti obuwagizi tabulina bwe butiitiizi buno bw'ayolesa. Deogracius Musimenta nga munoonyereza era muna NRM alumiriza nti mu kulonda buli ludda lulina obusobozi obunyaga akalulu. Ono agamba nti ebigambo bya Mwami Museveni kabonero ka nkukunala nti naye kennyini teyeesiga bitongole bya gavumenti gy'alamula naddala akakiiko k'ebyokulonda akavunaanyizibwa kutegeka akalulu nga k'amazima n'obwenkanya. Kitegeeza structures zino zonna zikoze omulimu oba tezigukoze. So president alina engeri gya communicatingamu ebintu bye. Bw'abanga opponent asobodde okunziba miliyoni 2.7 ez'akalulu mwaliwa NRM nga pate yange mwe mwali luddawo omusajja nziba obululu. So it means temukoze mulimu gwe mulina kukola. Wabula Teopista Kizza nga ye mutunulizi wa nsonga alowooza nti omukulu byayogera byakugumaza bannansi okubajja ku mulamu oguliwo. Nze ndowooza President Museveni ali ku byabufuzi eby'okugezaako okujja bannayuganda ku mulamwa. Kubanga waliwo omulamwa gwe twogerako nga bannayuganda. Tulabye nti amagye gali mu kwenyigira mu kalulu nga gakuba bannayuganda nga gabatulugunya. Ono ne Ssenyonyi beebuuza engeri oludda oluvuganya gye luyinza okwekobanamu n'akakiiko k'ebyokulonda Mwami Museveni ke yakeera ne yeerondera okubba akalulu. Nga President Museveni ye gwe appointing electoral commission, gwe appointing aba electoral commission aba managing akalulu. Kakati aba electoral commission bano be wa appointing ate baakuvaamu batya ne babanga bakolagana n'opposition okugezaako okukubba obululu. Abantu abakulira ebyokulonda gwo balonda. Lwaki tubagoba? In fact, juzi yakazza bujja contract y'owekitiibwa Justice Simon Byabakamu. Myezi mitono emabega. Kati oba ogamba nti ono omukulu yakulemberamu akakiiko akaleetera okubba akaluluko. Lwaki ate contract ye ogizizza obujja? Lwaki abantu abo tobagoba? Mu programu eno Museveni era yalabudde n'abantu okwewala okugezaako okwekalakaasa mu ngeri yonna nga batudde mu bibalo ne bakizuula nti basinga bakuumaddembe obungi nga beerabidde nti bo bakutte n'emigemerawala. Bino byandibanga Museveni yabyogedde olw'olugumugumu Robert Kyagulanyi lwasa mu bawagizi be mu nkuŋŋaana gy'ayita eyo nti bo bangi okusinga abakwata mmundu nga kale obuteekalakaasa basaasira basaasire. Ne bino nabyo
byatandise dde okwogeza abantu obwama nga beebuuza ekyatanudde omukulu okuvayo n'obukambwe ekikula kino.